Nkulamusizaako nnyo olunaku lwa leero. Kano kayinza okuwavaamu akatonotono kubanga njagala kunyumiza akasitole naye nga kalimu ebyokuyiga bingi. Naddala ggwe omuvubuka nga tuli mu biro bino ebya campaign. Edda ennyo nga nkyabeera mu kyalo waffe e Ssembabule ewa jjajja, waalingawo abayizi ku kyalo. Abayizi abo nga buli lwa mukaaga bafuluma okugenda okuyigga ne bafuuwa ekkondeere. Baayinanga ejjembe ly'ensolo lye baafuuwanga eryakuŋŋaanyanga abantu. Mu lulimi oluyizzi baliyita enzamba. Ne tukuŋŋaana, abantu bakuŋŋaana. Lwali olwo nange ne ntandika okusikirizibwa okugendanga nabo, ekyanviiramu okufuuka omuze nga ŋŋenda n'abayizi buli lwa mukaaga. Munnange nga bwe tutuuka eyo, jjukira nsaayina bitimba ne bannange abalala abangi. Ab'ebitimba baabanga batono, nga ffe abatalina bitimba ffe tusinga obungi. Nga bwe tutuuka mu nsiko, ab'ebitimba bagenda ne batega bwe bati eri okwetooloola. Kati ffe abatalina bitimba ffe tusaggula eno ensolo, ffe tukuba ensiko, ffe tuleekaana, tugenda tukuba ensiko, bwe mubaamu ensolo yonna bw'efubutuka n'egenda egwa mu kitimba. Bwe yagwanga mu kitimba ky'omuntu, omuntu omulala alina ekitimba naye ng'ali eri alina effumbu, bwe yajjanga n'agifumita, oyo nga balina ennyama gye bamuwa ku nsolo eyo. Ow'ekitimba mwefiiridde yatwalanga omukono n'ekisambi. Ono asoose okufumita nga bamuwa kye bayita amayiŋŋaanyi, nga wabawo gwe bawa ensikya ng'ensolo bagigabana bwe batyo. Kati nga wasigala entonotono. Akawungeezi nga bwe muba munnyuse, nga mw'abaabadde eno mwenna olukwabaaya, obwedda abakuba ensiko abafumitiddwa amaggwa nga babagabanya ku nsolo zino, ku nnyama eno eyasigadde bali nga bamaze okufuna. Naye kijjukire bulungi nti ggwe ataabanga na kitimba, gwe atalina kitimba, gwe wasiibye oleekaana, gwe wasagudde ensolo eno eyagenze n'egwa luddawa mu kitimba, naye nga bwe mutuuka okugabana ofuna bwe katiddiito olumu nga tekajja na mu kibatu. Nga n'omukisa gwennyini ogufuna ensolo ogitte naawe ogaba n'omukono n'okugulu biba bizibu kubanga tolina kitimba. Atalina kitimba nga gwe afubutula ensolo naye nga bw'efa mmwe mufuna akatini. Bali ab'ebitimba mwefiiridde abalina omukisa ogufumita okusooka n'okufumita ogwokubiri kubanga bawa afumisa asooka n'owookubiri. N'agirabye ng'eyingira ekitimba oba agiboggoledde ng'eyingira. Abo bagabana ne nannyini kitimba naye n'agabana. Kati esigadde gye bagabanya bano abatini, manya abangi abatalina bitimba. Kati wuliriza bulungi. Ekyo nno kyali kizibu kubanga kyatuuka ekiseera ne kinfuukira omuze nga buli lwa mukaaga nina okugenda. Ne kituusa n'okunyiiza jjajja kubanga sikola mirimu waka nangobeeka, ekyanviiramu n'okujja e Kampala n'emisomo nga gitawaanye kubanga jjajja yangoba era bwe nali nzija e Kampala saava wa jjajja. Olwo olugendo lunene nalwo nlubanyumiza olulala. N'eki kye nayiga mu nsonga eyo, kye nategeera mu nsonga eyo kye kino nti mu bulamu waliwo ow'ekitimba ne wabaawo n'asaggula. Naye ow'ekitimba ono kubanga ye yeetegese bulungi, ebiseera ebisinga bwe mugenda ku muyiggo abeera n'essuubi okukwasa nti ne bw'aba takwasizza alina omukisa okufumita afune ekinene ku nsolo eyo. Katuli mu kampeyini bavubuka mmwe. Mbalaba ku mmotoka, ku mapiki nga mutambula mugoberera abeesimbyewo wonna gye bagenze. Njagala kubabuuza, oli wa kitimba oba oli omu ku bibenduulu? Tulina emyezi 3 egya kampeyini. Abamu ku mmwe mwandigenda okuva myezi gino 3 nga mufaananye nze jjajja gwe yagoba ewaka olw'obutakola mirimu nga ngenze kuyiga. Naye nga bwe mba nkomawo n'akanyama k'otayinza nakukwatira mu ngalo. Lwaki? Kubanga tuli bangi bakatemaatema ne mufuna bwe kati. Bandiba bakuwa omutwalo kituufu, bandiba bakuwa 2. Nejjukira oli ow'ekitimba ye ayagala genda kufuna millions, ayagala genda kufuna bugagga. Sinakindi akola nnyo mu gavumenti eddako gye bagenda okulonda eyo omuntu yenna gwe banaalonda afuna obwa minisita.
naye gwe muganda wange owa boda, muganda wange asika chapati, muganda wange atasoma, kitegeeza nti ojja kusigala ku mulimo gwogwo. N'olwekyo nze nandikuweeredde amagezi nze ng'omuntu. Sigamba mwenna, ngamba abo bokka abasobola okumpuliriza. Nze nandikuweeredde amagezi. Wandibadde tofumitibwa maggwa nga tosuubirayo kukwasa nsolo nnene. Akanyama aka akatini ke bakuwa kaleme kugobya wa jjajja. Ntegeeza kaleme kugobya wa boosi woyo. Kaleme kujja ku mulimu. Emyezi 3 mingi gyandigenda okuggwako nga ne landiroodi akufulumya. Nga n'abaana tebasomye. N'olwekyo tuteekwa okufaayo ennyo okutegeera nti tuyina ebigendererwa mu nsi. Beera n'ekigendererwa mu nsi, lowooza nga okola buli kintu bwe kiggwa nze ngabana ntya. Bw'okizuula nti ogabana akanyama k'abana abaleekaani, nkusaba busabi noonya kitimba. Beera n'empapula naawe zikukkiriza okubeera minisita. Beerayo n'empapula naawe zikukkiriza okubeera RDC. Beera n'empapula kale zikukkiriza okubeera ekintu kyonna. Naye bwe kitaba bwe kityo, nandikusabye muganda wange oleme kugwa mu nsobi gye nagwamu okugobereranga abayizi abalina ebitimba nga nze ndi musaguzi. Emirembe gya Katonda.